abaana ba William be balina okufuga so sono Harry. Abaana ba William be balina okufuga si Harry. Bonna ne basooka ne bafuga, omukulu n'afuga n'afa, n'amuddako n'afuga n'afa, n'amuddako n'afuga n'afa. Awo ne zizooka zireeta ono aba naye yakaddi wadda bw'aba akyali mulamu. Anyway, byonna nga biringa bw'obiwulira. Obufumbo bwa bano bubadde buzze bulimu amakuli agawererako ddala. One, okuvira ddala mu buto bw'abaana ababiri, omulangira Harry ne mukulu we William. Abooluli olulangira babadde balina engeri gye bajja batiitiibya nnyo n'okwagala n'okusuuta omulangira William mukulu w'ono. Era ng'ono ye alabikanga kyakubbali ali awo lwakuba mulangira naye nga si yayisibwe nnyo obulungi ali awo. Era bagamba nti abadde obulamu bwe yakula ali depressed naye ng'ate nnyina yamwagala nnyo. Diana yayagala nnyo omwana we ono, second born we. Naye Diana bwe yava mu bulamu bw'ensi agenda okudda mu luli olulangira nga nnyina afudde. Ate jjukira nenge Diana yayawukana n'abooluli olulangira. Of course yali mukyala wa Charles, mutabani wa Queen. Charles yalinze okubeera kabaka wa Bungereza, yali yawasa Diana ne baawukana ne Charles. Baali tebanaba kwawukana ne bazaala abaana babiri, William ne Harry. Bwayawukana ne Charles, Diana n'abeera bibye. Naye abooluli olulangira baawulira bubi nnyo nga Diana yawukanye nabo ne bagamba otukuba otya mukazi gwo, ova otya ku mulangira. Diana ova otya mu luli olulangira, tamanyi nti ono gw'ovuddeko yagenda okubeera kabaka ajja. Diana n'aganza sijja bigumiikiriza, ndi munnaku mpitirivu. Tujja funa akadde maaso nkuleetera story ya Princess Diana of Wales otegeere. N'ava mu lubiri n'agenda n'abeera bibye ne yeeyombekerako awo n'abeera n'abaana be mpola mpola awo. Naye ng'ate bali abooluli olulangira bagamba bano abaana Yesu oba otuvuddeko kati tambula bibyo abaana batulekere. Nga bajjairira okuvubuka bye twogerako bya 97 nga actually before 97 mukyala omumbejja Diana n'agenda n'afuna omusajja omulala Dodi Ali Fayed, omusajja omusiraamu okuva e Misiri ku Bungereza, n'etabuka n'agamba otukola otya kino ovudde ku mulangira, kale lwaki wandibaddeawo nga tolina musajja mulala, ova otya ku mulangira. Diana Spencer oswazizza obwakabaka bwa Bungereza, ekyo kiringa kitamala. Ate ogenza onoonyezza omusajja musiraamu, ate wuuyo mu Misiri. Kiki kyotukoze? Ye byaggwera Diana n'enfa gye yafaamu ogijjukira bulungi, ey'akabenje akagambibwa okuba nti kaali kapange mu 1997 nga naguno gujwa. Ebibuuzo bikyali bingi nnyo ku nfa y'omumbejja Diana, maama w'abaana abaana. Kaakati omwana ono abamanyi eby'omunda baga nti amanyi bingi nnyo, era nnyina yamubuuliranga ennaku gye yayitangamu wansi eyo mu lubiri. Yali mwana we omuto nga maama akaaba amaziga ekiro akyali mu lubiri. Mwana najja nambuuza maama kiki, ti munnange ndeka, nti mami mbuulira, ti mwana wange ndeka, naye jangu munnaye nkubuulira oli musajja kati gwolinga muganda wange, taata wooyo. Ate abakazi temumanyi bye mukola bimugamba abaana. Naye nga taata we gwamugamba yani ye mulangira alinze okubeera kabaka. Bali mu lubiri Diana ng'akulukusa amaziga ng'ebyama byonna abibuulira mutabani ono. Kati Diana bw'afa mu nfa gye yafa, Abangereza naddala abooluli olulangira nga bakimanyi yali ayagala nnyo omwana ono, baatandika ate kumutunuulira nga kyakubbali, okumuboola, okumusosola, obutamulabawo n'okumujjukira kuba gwojjukira oba wamwerabira. Kale bw'atyo n'akulanga ayina ennaku etagambika mu ye. Era ne bwe yali agenda okuwasa, mbaga yali awo bwetyo tebagiteekamu nnyo maanyi.
jukira ono omwana abadde kankuze kemera ku nsonga ya Diana ono omwana maama we yafiira omwana yali wa myaka 12 years bwaba mwana wana abanga mu P7 basinya 1 aba ategeera aba alabe bigenda mu maaso era buli kimwe kyamutuukako mwana yali akimanyi era abirina ku mutima nyina byayitangamu kale yakulanga obulamu bwe bwennyise kati daba bwajja tulize wano bulungi daba bwajja n'afuna omukyala obw'ekirooto kye bya bulijjo okugamba nti munnange tujja kulabira omwana biki kuba aboluli olulangira tebamufaako nnyo kiri awo era tebafaayo na kusengeka mulangira ono kwani alibeera mukyala we mu biseera eby'omu maaso mulangira yamanyi kasa tuyina anaabeera kabaka nga nabo bakimanyi ddala nti ono emikisa gy'okubeera kabaka giri wala nnyo oba oliawo n'obutabe kati ne bamulekaawo kati ne batafaayo oba wasiza mukazi ki kati laba ekigambo kijja mu 2016 agwa mu mukwano n'Omumerika ate kaddugala agwa mu mukwano n'Omumerika Meghan Markle ng'ate kaddugala ate muzanyi wa firimu kati abolulyo lwangira abamole bagamba ne batandika abagoberera ensonga bagamba ne batandika okwekangabiriza tinaye kyana gwo tukoze eki halo tukoze eki kyana gwe Bungereza tuwabaddeyo bakazi ogenzo okebera mu Bungereza wano wonna tewaliwo mukazi era ina kugenda eyo mu America gyofuna omukazi uyo sina mweru kaddugala omunonya akoki mukazi abadde namyekozo ng'azanya firimu ku TV ensi yonna bamumanyi bamulabalabadda otukoze kikyana gwe nenga oguno gwe gwali omukwano gwe n'omutima gwe bwe gwakuba bwe gutyo gye gwagenda ne kumbaga yono mulangira bingi ebitatambula bulungi okuvira ddala ku ngoye ze baali bateeseteese okulabika nti no ze bambala ku ssaawa esembayo zakyusibwa omulangira ku lunaku olw'embaga ye ne mukyala we bamaze and abaali bakozeeko embaga mumanyi abakazi be babeera sensitive ku bye banaayambala namwe abatakolangako ku mbaga ndozera mwali mukiwuliddeko nti omukyalo olugoye ayagala kwambala lugoye bwe luti wayagala kukyusa mirundi meka mu kwanjulwa tugeze ayagala kukyusa emirundi 3 akola atya kati ekizibu kijja olugoye ekiteeteeyi ky'omukyala wa Hare kiyali alonze nga bakitegese olunaku lwennyini olw'embaga lugenda okutuuka nga ate bamuleeterewo ekiteeteeyi kirala kyatalabangako kyokka lwe lunaku olw'embaga balina okugenda babalinze wonna buli wamu balina okugenda mu kyaki kati aba akyali ku kiteeteeyi kye ate ne zireeta sayidi y'omulenzi omulangira Harry naye yali alina engoye ze yali atungisizza ezijja mu kitiibwa kye nga yamaze dda bazipimyeko bulungi n'akakasa nti zezo n'azifitingamu ne bazitwala ne bazitereka oliriza bulungi kumbe ebipimo byennyini bye bamupimako bye baatwala ne batunga engoye endala olugoye olulala kati ku makya ayambala bamuleetera okwambala amaze okunaaba kwetegeka bamuleetera kibbujubuji kiri awo kiringa ekitawuluzi namugaki ogenda okwambala kiki nkyate luli lwabadde kira please tatogera nnyo you calls and your attention tujja kufunamu obuzibu tujja kunyonyola nga omukolo gwedde mulangira nabuuza please come on olugoye lwange ndumanyi lwennyina okwambala biki bino byemunde please your royal highness please we are sorry for the mix up but this is the best we can have the best you can have kuki olugoye lundalabye jjo sajja wattu n'atambula batuuka okusisinkana we basisinkana n'omukazi omukazi atunuulira omulenzi we n'omulenzi we atunuulira omuwala we bamabeera muwala we omukyala we nga buli omu alinga atamanyi nti yono gwalina okubeera naye olw'ennyambala kuba buli omu yali amanyi ekiteeteeyi omwami nga amanyi ekiteeteeyi omukyala kyanaayambala n'omukyala amanyi engoye omwami zagenda okwotunuulirako buli omu atuna munne amubuuza wabadde ki nti ate wabadde ki ti munne olugoye lwe bampadde ki ate gwe ne bamanya someone is messing up with their marriage.
wenyini nyini wetuli mukwano gwange webali nnyo baddala kubanga otugoberera osobola ogenda ku Facebook page ya Kazibwe Bashir Mbaziira osobola ddala nnyo okulabika nti ogoberera bino osobola okuba nti n'otufuna ku YouTube channel ya Kazibwe Bashir Mbaziira official byonna ojja kubanga obifunira ddala bulunyo genda ku YouTube to following bagita subscribing ku YouTube page yange ya Kazibwe Bashir Mbaziira official. So buli adalu nyo kulabika ntofuna amawulire gano n'obubaka n'ebirala binnyo nti bingi byobera owulidde nga wandyagadde okulabika nti oddamu okubigoberera okusharinga okutambula ne banno page ya Facebook ya Kazibwe Bashir Mbaziira fans page ne Kazibwe Bashir Mbaziira era ate ne ku YouTube kugambye ekyo olina okulabika nti okola osobola ogenda ku YouTube n'oteekamu Kazibwe Bashir Mbaziira official. Kulika agamba ako official amawulire n'obubaka n'ebino byetukolako bingi nnyo ojja kubanga obifuna ddala bulungi nnyo Basiriza to break obufumbo bw'abantu bakulaze nti bamaze obuzoganya Gozirini n'ekigoye wezinge yayingirirawo mu bufumbo bw'abano. What happens next? Batambudde batya okutuuka ku kino era abaffe bano bwe bagamba nti basaze omulangira asazeewo agende bw'atyo ng'empuuna malungu oba alirya kasasiro oba alirya mbipipa kyekiddako bano bamuwonye ababungereza oba bamusaaliddwa katudde oli Congo Congo n'eri mu East Africa oli South Sudan Congo teriimu ndowooza teriimu waliwo bannaffe abali South Africa mutugoberera ddala bulungi nnyo abali United Arab Emirates UAE bwe bali kuchapa kazi na bidii bagayi ne banagayi and of course bannaffe abali mu North America side yawo gye muli waliwo abali mu Latin America bana Uganda bali Mexico waliwo abali Paraguay waliwo abali Uruguay waliwo mu Uganda aliyo na Uganda bwe bali Uruguay mbankutidde olwo mwogera olulimi ki Puerto Rico mwe bali kubanga gye muli abali Portugal muli banyo of course banafa bali mu USA muli banji abali Bungereza yonna gyose kubanga oliza we bali kubanga okyali na fenze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira mu ndambise by'amakolera gawaka ensonga gye tuliko ye ya Bungereza mulangira wa Bungereza Harry yasudde wetalo naganze sika njeje nalya dodo ebyokugamba nti mbere mu bitiibwa bino nga embeera nzibu bwetyo kikosa kitya Mubwakabaka bwa Bugereza kitegeeza ki eri abaana b'engoma ya Bugereza kitegeeza ki eri ebisere bya Bugereza ebijja kitegeeza ki kubana abaagalana ababiri ayinza okubanga bwe yawasa omukyalo ono omukyala namusika namugamba gwe baveeka abo jangu tubeere ffenna mu love oba naye yali yanoonya dde oluwenda wafulumira olulyo olulangira byennyini bino gye tulina okulabika nga tunulako okwetegereza embeera nga bwetambula ndowooza katudde butereevu bulambalamba and of course tulabe twawunzise nga tumaze okulaga embaga yaabwe n'ebyaliwo byonna baba tege engoye ezitali zaabwe amawulire gabakuba amawulire g'Ebungereza tegabadde fair eri couple eno eri abaagalana bano okuva lwe batandika because omulangira bamugerako nga yawasa omukadogala racial tax ne zitandika okujjamu sasuze mu langi ne gutandika okujjamu ekyo kimu ne muganda we yennyini mukulu we William ne kumbaga yete yaliko and that was glaringly open hostility muto wawasa gwe n'otagenda kumbaga n'olunaku lw'embaga date gye baaluteekako naye yali questionable wali activities nyingi nnyo kateebereza mutulinga otunaabeera awo nga waliwo omulangira awasa wano oba omuntu ow'amaanyi awasa mukolo ne bakuteekayo ku weekend nga waliyo tugeze emipiira gy'amasaza oba wali African Cup of Nations enambole ate nga waliwo n'omuyimbi alina ekivulu ku lunaku lwe lumu olwo ate nga ne Premier League eraga Bungereza ate nga ebivulu biringa mukaaga ebyabayimbi ebiri awo kati oli naawe newaga nti olunaku olwo embaga lwe beebeerayo timing gye baamukozesaamu omusajja wattu omukolo ogw'embaga baaguteeka ku weekend waliyo emipiira mingi nnyo egiriyo era tebyali nnyo tebyawulikika nnyo ekyo kimu nakyo nekyongera okumuleetaka olunyanva ku mutima ne taata we omulangira Charles naye nti biri awo ebityo naye katulabe bwe babeera kati embeera ng'eriwo nti ebitiibwa bibagiddwako kuba be basazeewo oba bimugiddwako omulangira ne mukyala we kuba yasazeewo kyekiddako eri bana babiri
Omulangira Harry ne mukyala we Meghan Markle tebagenda kuddamu kukozesa bitiibwa byabwe HRH era tebagenda kuddamu kufuna yadde akasente akamu konna okuva mu luli olulangira era tebagenda kuddamu kubanga bakiikirira Queen wa Bungereza ewantu wonna. Duke Harry ne Duchess Duke of Sussex ne Duchess of Sussex Sussex Duke of Sussex ne Duchess of Sussex ebyo ebitiibwa bibagiddwako ne HRH kitegeeza His Royal Highness oba Her Royal Highness. Kati nga nogamba His Excellency nga nogamba Honorable ebitiibwa ebyo bibagiddwako era balagiddwa okuba nti basasula obukadde 2.40 eza pound sente zino ezakozesebwa okuddaabiriza ennyumba eye Fragmore Cottage. Waliwo ekitundu mu Bungereza eyo bano mu babeera naye mukudda uliriza bulungi mukuddaabiriza enju eno yali mu mbeera etali nnungi kati bwe bafumbiriganwa omulangira Harry we yawasa Meghan ne bagenda mu nnyumba eno Fragmore Cottage naye yali mu mbeera nga si nnungi nga balina okugiddaabiriza oluli olulangira ne lukwata obukadde 2.40 eza pound okuddaabiriza ennyumba eyo kano nkaagadde kakati bwe basazeewo ne bagaffe n'ebyolulangira tubivuddemu tutambudde tugenze twagala kubeera byaffe n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo Bungereza olwolulangira ne luga nti okay tubatadde bwe muba bwe musazeewo naye ennyumba eno egenda kusigala nga yammwe egenda kusigala nga family home yammwe Bungereza namakate temugenda gavaamu naye mujjukire bwe mwali mugiyingira yali mu mbeera nga terabika bulungi ne tukwata sente z'omungereza omuyi w'omusolo obukadde 2.40 eza pound ne tuddaabiriza ennyumba eno sebo bw'abadde omulangira bw'oba ogenda nga bw'ogenda kwata $2.40 eza pound zituddize tuziteeke mu mwaka tuzizeeyo mu ggwanika ly'eggwanga kubanga ogenze sente zino zakozesebwa nga tumanyi gwe tukolera agwanidde zino sente ziri alina okuzifuna kuba wali mulangira naye kati engeri gy'otakyali mulangira engeri gy'ogenda kati sente zikomyewo era naye n'agamba sirina buzibu sente ngenda kuzizza $2.40 eza pound kyalinawo twogerera mu buwumbi na buwumbi twogerera mu buwumbi bwa sente za Uganda. Kubanga pound akakadde ka pound kamu mulimu obuwumbi nga 4 n'akadde ka pound akalala kamu mulimu obuwumbi nga 4 bwe obuwumbi nga 8 gigino $40 endala buwumbi nga 10 n'okusoba mu sente za Uganda zagenda okuzzaayo ezakozesebwa mu kuddaabiriza ennyumba era bino bigenze okubaawo Queen wa Bungereza Elizabeth jjajja w'abantu ku baraza sabbiiti eno yasisinkanye abazzukulu be ababiri abeekandazze omuzzukulu ne muka omuzzukulu era abamuzzukulu we ne babaako bye boogerezeganya era Queen n'aga nti oluvannyuma lw'emyezi egiwererako ddala nga tunyumya n'okubaganya ebirowoozo okubaddewo kimpadde essanyu nti tusobodde okubaako ekkubo lye tutuukako mu ngeri ewagira muzzukulu wange ne famire ye batambule babeere byabwe
Queen n'abeebaza olw'emirimu gye bakoze nga baweereza obwakabaka bwa Bungereza. Kati asazeewo okukwata kkubo lirye. Naye waliwo ebibuuzo bingi bye twetaaga kulabika nga oba oli awo twanukula ebiyinza okuba nno bikuli ku mutwe. Bano ababiri ye ne mukyala we Meghan Markle bagenda kubeera mu Canada. Lyeryo eggwanga lye basazeewo okubeeramu. Babeera mu Canada obudde obusinga bagenda bumala Canada nga bwe bajja ne Bungereza. Ekimu ku bibuuzo ebiriwo nti bamaze okufuna obutuuze e Canada gye bagamba gye bagenda. Nedda, tebannafuna butuuze, naye nga basuubira okubufuna era bagenda kuba bayita mu makubo gonna agateekeddwa okuyitibwamu omuntu owa bulijjo ng'asaba obutuuze mu nsi endala. Kuba kati ebitiibwa by'obulangira bikomye, naye balina okugoberera process. Bwe batuuka e Canada bakyogedde ne bagamba tetulina special tax privileges, tetulinaawo kuyambibwawo konna konna kwa njawulo, nkizo yonna enaatuweebwa mu misolo. N'olw'ensonga eyo amateeka aganaafuga abalala bonna abantu ba bulijjo naffe ge gagenda okutufuga mu by'emisolo. Teri byagamba nti togenda kusasula musolo. Tekinaba kubanga kitegeerekeka, naye banga kiri banaamala mu Canada. Jjukira okubeera omutuuze wa Canada kati nga bano abatabadde bannansi baayo baba balina okusasula omusolo ogw'okubeera omutuuze. You pay the tax for being a resident. Era kitutegeddeko nti bayinza okwagala kye bayita permanent residence, okufuukira ddala abatuuze baayo ab'enkomeredde. Oba bwe banaamala ennaku 183 mu Canada mu mwaka, nomala ennaku 183, Canada ejja kubanga ebajjako omusolo. Abantu b'e Canada bawulira batya ku kyabano okuba nti basazeewo bagende ewaabwe? Toyina okusobola okumanya Queen wa Bungereza, Queen Elizabeth, ye head of state wa Canada. Canada Queen ye head of state, naye ceremonial bya mikolo. Tubule Canada tebalina president, aye tewaliyo Queen oba king. Abafuga ye Queen wa Bungereza. Ninga gwanga lyetwangwadde lye Bungereza inayo mawanga g'ekyafuga, naye mu bigambo okusinga. Okuva bano lwe baavaayo ne bategeeza nti baagala kugenda Canada babeere eyo, bafunire eddala obutuuze eyo, bangi baasanyuka ku bantu ba bulijjo. Ne bajaganya olw'okuba nti bano bagenda kuba kati nga bafuukidde eddala batuuze eyo mu ggwanga eryo. Kati era oyinza okubeera noga nti babeera nga titles zaabwe zino zibavuddeko olwaleero. His Royal Highness the Duke of Sussex ne Her Royal Highness the Duchess of Sussex. Olunaku luyinza okukeera ku makya bano abagaba ebitiibwa bitugibweko. Olunaku luyinza okukeera n'ebitiibwa bino ne bibaddako ne bagamba nti kati bibaddiziddwa. Bategeeza n'agamba we will no longer use those titles. Tetujja kuddamu kukozesa titles ezo. Queen wa Bungereza ye bafuula Duke ne Duchess ku mbaga yaabwe mu May wa 2018.
ono yes ebyobulangira byavuddemu bye bino ebyebitiibwa n'ebirala ebigwa mu kkoero naye ekyokuba omulangira kyo kimusigalako kuba kyamu musaayi bakuzaala nakyo kiringa ogamba nze nvudde ne mu Buganda sikyalina muganda era bajja kukebera nga oli muganda naye oba oli awo obeera ovudde ku nkola obulombolombo empisa n'ennono ez'Obuganda kati noono ajja sigala nga mulangira kuba mulangira era taata we mulangira era agenda kubeera kabaka muzzukulu wa Queen naye emirimu gy'obulangira n'ebirala ebigenderako n'okwetwala ng'omulangira ebyo byo byawummuzza Meghan Markle bagenda kukola mirimu ki kati sente bagenda kuzijjawa ezinatambuza obulamu bwabwe enteekateeka zaabwe nnyingi ze balina era nga bwe bategeezeza nti obudde obusinga bajja bumala nga bali Canada n'ewaabwe Bungereza naye ekyokuba nti kati bafulumye bagenda kubeera mu bulamu nga bakola byabwe abamanyi ebyomunda baga nti baguddwawo boolekedde okuggulibwawo emikisa gy'obugagga n'emikisa emirala miyitirivu nnyo okuwandiika ebitabo kukolera ddala kinene nnyo bawandiise babadde bajja balina ebintu bye taking a note of badde ebintu badde bajja bagoberera n'okutunuulira omu ku bantu abakoze ssente empitirivu yali omukulembeze wa America Barack Hussein Obama yava kuba president n'awandiika ebitabo nakati akyakola ssente Obama ogenda okwogera mu bantu bamusasula $5,000 eza dola oluusi kakadde ng'agenda kwogera eddakiika 45 yes Obama akola akakadde ka dola za America obuwumbi 3 mu obukadde 6 eza wano Uganda ng'ayogeredde eddakiika 45 b'essaawa okujja okulabikako eri abantu okwogerako gye bali kale ne bano nabo boolekedde okutambula okugenda mu layini efaanaganako bwetyo okusobola okutambuza obulamu bwabwe ensi yeesunga nnyo okuwulira sitoore y'abano nga bennyini be baginyumya n'ebyaliwo n'ebyabaviirako okuva mu luli olulangira ne batambula ne bakola byabwe ekyo abantu bakyesunze nnyo nnyini ddala okusookera ddala waliwo diiru ebalindiridde ya bukadde bwa dola za America 60 million US dollars oba pound 48 million 48 eza pound abantu abatandise okubateekako kubawa offer nti tulinze ekitabo ekyo kyemuwandiika tubawo obukadde nga tebanaba na kukiwandiika oba nakukimaliriza ekikwata ku bulamu bwabwe naye kati kino kyaliwo nga tebanava mu lulyo lulangira ekikwata ku bulamu bwabwe nabagamba tulinze mutuwandiikire ku kitabo tujja kigula obukadde 60 eza dola that's a lot of money boy kati bino bwe byazze waliwo omuntu almost company edabolinze neeyita nawo efulumya ebitabo baagala kubawa obukadde 15 eza dola mu kitabo kyabwe obukadde 15 essaawa eno babeesunze okubawa ssente ezo bawandiika ekitabo bano rights baziguze company eyo abantu bafuna ssente empitirivu nnyo kuba mu kuwandiika ebitabo mukyala Obama Michelle Obama ekitabo kye bayita becoming ekya Michelle Obama kyatunda million copies 10 mu myezi 5 egyasooka ekyali kikwata ku bulamu bwe byalaba mu State House rather mu White House nga mukulembeze gw'eggwanga erya America okumala emyaka 8 ekitabo kya Michelle Obama mu myezi 5 egyasooka kyali kimaze okutunda copies 10 mu bukadde C2 million copies 10 million copies
nti kopi ekitabo kimu kiri kino kopi 2 kopi 3 kopi 10 kopi 10 kopi 10 kopi 1,000 kopi 10,000 kopi akakadde kamu obukadde 2 obukadde 2 3 4 5 8 10 ez'ebitabo. That means mubano bafuna sente empitirivu nkuba wakyakulabirako kya mukyalo Obama Michelle Obama ekitabo kibayita Becoming. That means bafuna sente empitirivu nnyo mu kuwandika ebitabo. Ekkuba eddala lyebolekedde okulabika nti nobayitamu okufuna sente bana mukulu Harry omulangira Harry ne mukyala we Meghan Markle nagambye omukyala yali muzanyi wa firimu. Abamanyi ebyomunda bagamba nti bolekedde okola reality show abazimanyi zibayo nga bulaba keeping up with the Kardashians baleta ba kamera ne babeerawo nga buli kyokola bakugoberera buli wolaga bakugoberera nga tozanya firimu wabula mu bulamu bwo obwaddala kyekifula reality. Ogenze mu katale gula ndagala ne bakugoberera, ogenze wano oli mu traffic jam ne bakugoberera, ewaka ombeera eri etya ne bakugoberera. Show zino bwe bazikwata ne baziterezaamu katono okutuuka ku mutindo ogulabibwa eri abantu, zitundira ddala nnyo ku TV nti bagiguziza TV gundi. TV eyo esasula sente empitirivu n'abalaba TV babeera basasula okulaba show eyo bwetyo. Bwe kidda ku kya amakuba amalala mu bayinza okukola sente TV ne firimu bana ababiri YouTube ne bakwata show zaabwe zino bazitaya ku YouTube, abantu bajja kuba beetaaga okuziraba n'okulabula obulamu bw'abano bufaanagana butya. Jukira bulungi Barack Hussein Obama yakola production company ye. Barack Obama bwe yava kuba president wa America yakola production company eno eya Obama nge ekwata ebintu byayitamu embeera zabeeramu buli lunaku ne bamala ne babiraga eri ensi. Obama bwe yamala n'akola deal ne company eyitibwa Netflix eraga shows Obama sente nga buwanana. Era bimu ku bisuubira Obama bye mujja okubanga mulaba Obama ajja kuba akola projects ezikwata ku mbeera za bulijjo n'ebyobufuzi. Kati wawulirira bino Harry amaze ne tiimu ye okwatagana n'omukyala kaddugala yatiikirira ennyo ku TV ayitibwa Oprah Winfrey mwamutegeerako yakolanga reality show Oprah show wamaanyi nnyo. Kati omulangira Harry yamaze dda okukwatagana n'omukyalo ono Oprah Winfrey balina series zebagenda okubanga balaga. Waliwo TV bagiyita Apple TV, Apple nga Apple gye tulya eri mu America eyo. Kati shows zino Harry zagenda okubeeramu ng'ali ne Oprah Winfrey zigenda kuba ziragibwa ku Apple TV era bijja kubanga birabika okutandika mu mwaka guno 2020. Abamanyi ebyuma baga nti n'emikisa emirala mingi nnyo ejono Harry gyagenda okuyitamu okukola sente empya n'enkadde. Nakugambye nti ye mukyala we already muzannyi wa firimu. Ekkuba eddala eriyinza okulabika nno liyitibwamu lyerya bakita public speaking, ogenda okwogerako eri abantu. Basuubirwa nti buli ssaawa gye banaaba boogedde ku ntandikwa bayinza ofuna $5,000 egya dola, gye $38 egya pound buli ssaawa okwogerako eri abantu bano ba Harry ne mukyala we kubayita ne bajja ne boogerako gye muli nga mumbasasula emitwalo abategese nga boga tulese muyimbi ki, tulese Burna Boy, tulese muyimbi ki, tulese Spice Diana, ani amulese nti Abotex oba Abitex nti bajjo kati bajjo nga akwata emitwalo egyo nga agiwa Spice Diana mwenga musasula ku mulyango. Kati ne kino bwe kibeera nti abantu bano wabeerawo ategeka ebivulu n'akwata emitwalo 5 egya dola
oba emitwalo 38 ja pound nga ze balina okusasula bano kati gye babategekedde mu hall bamugenda mu kisaawe Namboole oba luddawa mwene musasula ku mulyango ng'abagenda okulaba omuyimbi naye nga kyemugenda okulaba kubalabako nabbo kwogerako gye muli. It really works and people get paid money era abantu babisasulira bano because watogenda mulaba bulabi n'okuwulira ebimuvaamu n'ebirala bingi ebinza okuva mu mbeera efaanaganako bwetyo. Webale kubanga okyali naffe okyali na Hajji Kazibwe Bashir Mbaziira kujjukiza mukwano gwange twegatteko ku YouTube channel yaffe ya Kazibwe Bashir Mbaziira official kubeerako amawulire